Kale, what's up, my people? Mwenena jamusinzo kwanga mula amanya nedobozi one the king himself wano wenyinyi ku Let's Talk. Onako lero tukomye with another beautiful episode from Makerere University ngai nabagamba kuno atenze se chanja olusize manyimu abadde muyogera ebintu bingi nnyo simanyi obeera mbakazi obeera mbawala. Ladies and gentlemen, this time around nzize n'abasajja njagala tukanye ku nsonga zino tuteese. These gentlemen bagambye Smith guno omulamwa gwa leero nfe abalina okuguteesako ne bagamba why not, tulina okukola gender balance. So today the panel eriko abasajja bana, nze ndi wakuta tugenda kuba twogera ku nsonga z'akasente. Omanyi mugadde eyo ne mugamba simanya abasajja men are stingy, simanya stingy men's association, simanya biki. So today we are going to be discussing a very interesting topic eno egamba bweti, who should invest first? And I not take a munaka sente kutute out. Okay, that is maybe anja kwana bichi that kind of stuff mubimanyi mwana naye tugamba investment ntoteka mu investment ey'amaanyi no ngamba Smith kwadde akakadde kalamba Smith have given you a 2 million 3 million gendo gule laptop eyo ebeko kyekolera ku campus and all that. So I know you guys have invested in men have invested in women, but the topic today, the discussion, we want to make it crystal clear. Who should invest in who first? So I'm going to come from the right to the left tutegere amanya gawe, then later on we'll dive into the topic tugende maso. Tanikide ku munnamaje ebintu ebyankubyako emigo simanyi gwe kyewesize n'abamaje tebayitayo mu campus ngeri embeera y'obudde gyeri embi kabeerako mu mpola oba oli mbega. Kale, say hello to the viewers tugende maso. Hello everyone, manya nze Mukasa Ali from Makerere University. Yeah, nzize wano lero. What are you pursuing? Antwagala okomanya Makerere University ga kire abeera omunga mu nkubo nga ayisa mu eggaali. I'm pursuing Bachelor of Arts in Education. Okay, that's good. Yeah. So ng'omulama gwa lero eguli leero nange nzi wano kubawa ku birowoozo byange, my opinion, my views. Kale, kanzeeko ku side ya left nga sinadda ku basajja abantudde wakati. What are you? Who are you? Where are you? Hello everyone. My name is Brian. I'm Makerere University, pursuing a bachelor's degree, Arts with Education. Kale, subject kyawo z'otunuulidde z'ogamba nze wenja okukubira abaana kibooko. Ng'omulama eguli nti gwa kabalo. Nange ndi musajja wa economics, ndi nnyo mu kibalo. Ate kyetegeddeko omusajja oyo gwe mulaba mu nsonda muyimbi. Ate kyano abaana yanga mu kali yazidde nga ye MDD awo tomuyisa. So back to my right. My name's in fact hello everyone, I'm Serano Namenga Emma. I'm pursuing a bachelor's of arts with education here at Makerere University, a student. So yeah, as today we have our topic, it's who should invest first? Is it the man or the woman? So I'm going to give you my views, my opinions, and my thoughts about it. Yeah. Onalabika nno omusomesa wa luzungu. Tumuwulira luzungu lungi mukko naye tugenda tuduvugirawo mpola mpola. Back to my left. Hello everyone. Yeah, I'm Ibrahim Paji, BA Con. So from the finest college here at Makerere, Cobhams. Yeah, I'll be giving you my views on the topic of today. Our topic of interest of who should invest, on a man or a woman. Kale, ne wadde yogera lwa baseseka nsokenzeyo ali chichuze buli ludawa. Toli buzibu nase. Investinga nnyo mumanyi. Investor mulambo. Kati omuntu mafunye mutuufu. Twafunye mutuufu ku pano. Kale kanzeyo ewa dancer teacher artist. Amagananike nawe. Who do you think should, let's first ask engage in economics. What is investment? Well, first of all, investment is whereby you get your money. I won't use the word invest because I'm defining investment. You put your money somewhere, but then you are expecting returns out of it. You won't just put your money to waste. You have to expect something back. Basically, that is investing. So, obanga tukuliwa mno kuteekamu. Oteekamu, olina ky'osuubira. Olina ky'osuubira. So, tosobola kwa investment ng'oteekamu atolina ky'osuubira. Oba otokula loosi, oba ogenda kugwa. Eba tekyali investment. Mu business teba investment. So, kati relationship ekitegeeza zafukanga business nazo tugambe. Katandike n'ono. Nedda. So on this topic, jeno jetulike ya investment, I think wano omulama guli nti ani asoka, ani eyandisoose okuteeka mu munne mu partner we. So tuli ku mulamwa oguli business wise. Okay, it could be business wise, but tuli ku mulamwa nti ani eyandisoose okuteeka mu munne if it's about economic growth.
between partners. You're not expecting profit, but you're expecting prosperity between you mwenga bali mu kwezimba, maybe something like that. So wano tosubira mu relationship azitwala nga business ebya serious. By the are you seeing someone, are you dating oba ochali awo? Are you seeing someone? Discussing everything when we are not actually even there. But I think Okay, I'm seeing someone. You're seeing someone. So katinga gwalaba alina omunno gwolaba in a relationship. What do you think should invest in who first? no, I think it should be according to who approaches the other person. Ani asoso kulumba. In case it is a woman, woman should invest because it's the one who wants that man. So either way, if it is a man, it would be the same. Now, on the instance of a woman, like, because you want something, so you have to work and get it. That's why even, because nowhere it is written that it should be a man to invest. So a person who wants something should go in for it. That's why I think either way, who approaches the other first. So maybe say in most cases it's men that approaches the women first. So it's like literally you're saying that us men should invest in women because we approach them first. Well, what's your take on his view? On his view, yeah, I think since men approach women first, I think the men are supposed to invest in women since they're the ones who approach. But in some instances, where a woman comes and says some words to you, interest in you, I think Ayiina okulaga oteekawo embeera ddala mbu kyagala kikwata kyagala, so Ayiina oteeka mukko as in to achieve his ambitions of being with you. Ayiina okuteeka mukko. Okuteeka mukko otegeeza ki? Otegeeza ssente, kirabo, byonna bigwawo kubanga era bwe kiba kirabo Ayiina oteeka mukko. We muba kadate nga mugenze at least nakunyiga mukko naye n'onyigayoko since yayagala ennyo kubanga ye approaching. What's your take on this? That I said this good actor to see the discussion a little bit, fancy and intriguing. You should invest. The person that approaches first should invest first. What do you think? Is it viable? Well, I will be on the contrary side. For me, I think it can be either way. But then you see, sometimes you go and try to corner a girl. Well, she looks beautiful, she's fancy, she has all the looks. But then these girls of these days, she takes you to a restaurant where they use... Yeah, but then she doesn't have any intentions of paying. For example, you go to a hotel where they use knives and forks. Poor boy or poor man, you don't know what is going to happen next. After you eat everything, then they bring you the bill. You will see that the amount you can't even pay. So I think in this case, it won't be about who approaches who. It will be sharing the bill. Because you can't just take that chick or that girl as some person who's like an orphan. No, please. We should pay, we should share the bills or the costs. So like both sides should invest. Yeah, of course. If it's a debt. Because we don't expect what will come out tomorrow. Because some of them will take your money, some of them will just eat your money and then run away. But if we share the costs, it will be not as bad as it will be when the pain wouldn't be that much. Gwama olowooza ki ku nsonga z'abaana abakyai? Kwandabanga abatugamba muno gamba ebintu bya kusharinga. Me as Sarah no Emma. Man, for me, I believe in masculinity. Omusajja gwa alina okuinvestinga. No matter the case. Omukazi gw'oyagala wabeeyi oba ki gw'omusajja. Kati omukazi atandika atya okuteekamu. How can a man become a beggar? You can't. Tosobola. By the way, tosobola. Oba bunafu nnyo. Omusajja oba ofuuso. You can't. Okitegera tosobola. Me, I believe if I wake up tomorrow, Ochitege anendaba nalongo, I see my woman nga ochitege nga mukazi mulungi nenga mana this is ochitege it is my initiative. Me
oba wa Bay oba tata we yo Museveni oba ki sifaayo. It's my take. So gena ko isakato no koino bekinene kyoyina olumbe. Exactly. Mbani it's me to invest. Omukazi talina kyangamba niwe aba ina bilioni 3 buli lunaku nga zaafuna. Oba nfuna mutwalo gwe nino muteekamu. Ziriza wakanya. Wese ko mupe mugalo. Waliwo enjogere badde ite naku zino ngegamba buli omu akwane gwasobola. So simanyi oba lwaki oba ogenda kwewa Bay nga tojja kumalako. Ayinza okuba yamalako mu ngeri ye. Kubanga Sisuubira oba ojja kumalako kuba oba ogenda kulaninga bank up. Kubanga ki? Oli wabeera ng'omukyala oyinza ofuna omukyala nga status tematchinga naye. Otegera? Nga status tematchinga naye but nga mwenna mwefunye mwetegedde. So nga some instances mwagagenda ka I think ku date oba kutambulamu. Nenga tematchinga so ayina nnyo gwe toyina. So instances bwezityo. Omukyala so okunyigirira kasende bali n'osasula wali kagundi. Nakola buno bwebaga nakunyigeno wansi. Nakunyigeno wansi n'okasasula wali. Nga tebalabye. Nga tebalabye. Either way still masculinity. Omusajja masculinity sigaddewo naye nga baba wakanya. Olaba kati bano tebaliko bali kugamba. Kulokubanga because you're putting on a coat. Munayambala esati eddugalo ba vest eddugalo. Because tugenze oba ku Kandabe tuyinza oba tugenze ngawa. Nga tugenze tuyinza oba tugenze nga ku Kafesari oba wa. Because we know it's a prestigious place. Omukazi muwe mubeera mugenda. Kala at least kisemuyo ka message kalumeo because we mutuuka eri nga muli mukafa abantu bamanyi oyo muwala wa gundi azze ne boyfriend we okitegeera. Kabiru bwe kajja nga mumaze okulya because they expect the woman to be living a pompous life. Nti omusajja you must because of the masculinity. Bagenda kulabanga gwakola gwasasula. Kati gwe ng'omusajja egoye ino okufuga. Omukazi mugambe tujja genda ku lunaku bweruti. Biru gwe ng'omusajja you make an estimate. Nogamba budget bwe tuba tugenze mfo bwekiti. Egenda asatu mugabe baby tugenda wayisewe naku asatu. Wabuli kana kuntereka kitwalo nga bwe nagambe tujja genda wayisewe naku asatu kuzange. Naye so aguminkiriza. Nga kimanyi nti omusajja gwe nnina. Ate kamba yasalawo buli ate bagamba baby tugende naye nze nja kuteekamu. Anti omanya abakazi balina obuzibu. Atuuka essaawa n'alowooza nti customer that chance kale chance gimuwe once in a while. But still era abakimanyi mutwege omusajja wange ye ayiya ye investor. Aba abalira ku gwe neziza abaziyina naye neziza abamanyi nti waneze omusajja ze tukozesa. What's your take? Golowooza kyandibadde kitya wamma? Kintu ekyo nze nga we nasose nenkisuggestinga nga nti yenna maybe ayinza osobola asobola si kiteeka ku musajja yekka nti alina omumala byonna lwakuba kale ekizibu kyenyinza okirabamu ekintu ekyo nti wona omukyala wanayongera okuteekamu nga yateekamu buli kimu gatuuka ekiseera akumanyiye obuzibu obwo obukawembulaba anti mukusooka watugambye ate whoever approaches the other yes yabalina okuteekamu kati ekintu nga wookiraba ayinza okuteekamu era waba ye musajja kati omusajja yayasoose yabagenda okuteekamu mukazi yabagenda okuteekamu ekisolo ekibadde awo nekijja nekikwaprochinga nekigamba kati abantu bayinza bayitana bakisuga mu mami oyo waba akusooseeko kiwala kyawano ku campus waba akusooseeko akuteekemu kubanga yakwagala akunoonya oyo agamba asoose okola approach kati omusajja babanga gwe bali mbadde nekinjaga okwogera ku kya Emma kyeyayogedde. Emma yagambye ngu omukazi agenda kubeera akulinda okole. Nedda anko buno obudde abakyala tebakyalina asobola kubeera kuwulinzawo nga agenda kubaako gwafuna nga yasobola bikola amasavu yaveewo agende n'oyo ogenda kudda ennaku 3 ze wagambye ng'obadde okuma lubugo lubale lwayisizaawo dda kitegeera mani tune ku investments abantu bakola mu relationship na lwaki bazikola kubanga again mugambye in most cases it's very hard for someone to invest that time from time their energies ebigambo obalwa messages data ebintu ebyo nga talina kyasuubira. What are some of the things that by'osuubira nga you're investing in a girl? By'osuubira nga investing in a girl sometimes abantu banjawulo buli omu abeera
asuubira kirala naye okusinziira ku nze generally abamu bayinza okubeera nga basuubira ebintu binene bya maaso nti nno kamuteekemu nga yemukuumirawo abeera nga ye alina kyasuubira kirala nyo kya maaso ng'asuubira ki mu maaso ayinza okubeera nga mwagala for life oba mwagalya ddala waliwo ne instance endala nga just to make someone happy olina omufunirayo ku bulawa si kulaavu kubeerawo ng'ebuwa buli kadde jakkaaba kino tega yakuwa naye tolina kyozzaayo yadde so obulabe obubeerawo bulabulabo okubeera nga at least nawe omuzzaamu amaanyi waga no love is moving on smoothly mweyagala you're happy it's part of showing love omuntu okumuddiza n'omwayo akalabo nofuna woyitiddeko n'okamuleetera so abeera happy and it shows that you really love someone so me I think some of the things that you expect in return katinga goweekona nteekamu akase time yange nteekamu this and this but you know I'm expecting this. Well, investment in most cases the returns it has to be materialistic. What do you expect in return? Love, affection. For example, for us who are dating right now, I won't say me, other people, they are not dating for the future. Some are just dating to have a good time, and some are trying to explore about what love is all about. So, sirowooza nti waliwo ekyamanyi kye basuubira but nnyo okukikunywa jasangako like 50% who take that relationship serious to the next level. So I think just having a good time with one another. Good. Define good time. Good time? Ngawe mutero kikolesa abavubuka ennaku zino. Good time with one another. Honestly, kati nze nganze essaawa zino good time let me just generalize my understanding. Good time for me, I expect it to be go out, maybe to a restaurant, nice places, those food hubs, have nice food, go out like for like lounges, what, mugendeyo, have fun, omukazi muleteke uwo, afumbeko, akole bichi. Okay, you know, get that quality intimate time together and nebirala. That would be good time. Nebigenda buli kimu kino beera ko it's a full package thing since akutwala ate notatwalanze everything okisega. I hope that would be a good time. Those are not good time. What is good time to you? Good time maybe I think maybe the panelists have just feared to mention, but I think people these days date for that sex. Yeah, they date for sex. Yeah, they date for sex. Yeah, I think. That's the good time people are meaning. Yeah, that's the good time I think. So for you, investing for in general. Someone here is basically, investing for the good time. So if you look at some of the investments that come away from the tumanyi that time, let's say a message. What are some of the investments you are not at the Mukomo relationship? Because I know dating really. The investment apart from time, what? Volume it up. Okay, the investment I think I'll take as in ogula kubirabo n'omugulya as in kubintu as in ngoye, shoes, what n'omuteekamu at least kyoba ofunye according to okusinziira ku financial status yo budget yo weyimiridde kubanga tosobola kujja kugamba saawa zino ye student kino njja muteekamu mugulira akamotoka oba kyoba ki but omuteekamu okusinziira ku range yo financial status yo weegwa kyosobola so okusinziira ka nange kyensobola kyenfunyeewo nangamba kamuteko wano mugonde gye wali okoze mu relationship n'ogamba awo kati mpulira amaanyi mangi amanzi sibirimu nnyo ebintu ebyo sijja kukulimba naye aho bentera okulaba wano batera nnyo beera mu birthday style bakola bu birthday nolakiri nga birthday muwa stress nenga just can nga nabo tunula nnyo wano ku zaidi just ngero balaba eyo nenga gwe in all your life what is the biggest investment you've ever done?
Era yeyo birthday style. Teba kyamaanyi yalinga kyamme muganda wa ndeka mweko situgenda yeyo jannoba situgendayo yakuddukako situgendayo naye nga byebyo kale wamma kumanyi nakuleeta tabitudumu kyogera investment ki wali okoze ey'amaanyi n'ogamba baabe nagikola naye simu yalinga mukyamme tuition yasigala akubye omuyindi kyawulikika kitya babijeko epeesa naye nga kyekyo oba olina omusanyusa kozi omumaintaininga these days. Like I think if you don't care about omwina you're caring for another person or just you're grooming oba omuteekako buteeso omukuliza balala if you don't over put in oba omukuliza balala omwana ali akuinvestinzeemuko basajja bandaba bano naye honestly nze sikwananko omukazi mwavu because I know ng'omusajja bwe nteeka mu there are some small things I expect my woman to be doing. Like which ones? Katuli mentioning emuka. Honestly, kati nze me as a nze ng'omukampasa. The person I'm dating, I expect that person anytime I call, even if it's right now, nemugamba baby I'm hungry. Mba nkimanyi nti bw'aba talimu tagenda kunfumbira. Mba nkimanyi agenda agamba where are you? Akutumize kiyugalo. Ani waba takitumiza. Message neetuuka ku simu yange kuba akimanyi bw'agikuba nangamba kino kituuseewo. The positive energy is going to be there. Kati waliwo kati nga fa abakampasi I expect my woman to be there ready nga kimanyi anytime Emma will be hungry. Aba anytime we kati nyuze ni a pamphlet kati pamphlet zaje pamphlet zibeera ku simu. Okay that we nenga sisubira pamphlet kubaze buli omwe ayina ensoma. But emmere omukazi kuba they are always obo bamanyi emmere ekyo kirisu. Mba nkimanyi nti mukazi wange wemukuya kuba bo balina bu disposable income zone. Nemunga baby kino njagala pick something for me from town. Pick that shit. Okay, I expect my woman to be my backup plan. Always. Musente ntini mutwale 5. Katugeko ku investment omukazi yali ngijita kwana bakazi baabo. Investment omukazi yali yakolede ngagwe n'ogamba ono kati anja kwogera ku nkadde kuba gwe nina kati. Tugere ku na nkadde. investment ya kakola. Njirabye. Gende maaso. Alikola. Wale wewe gende mno wako ngamba. Okay. Kunkadde. I remember kali mukama yatukola but for me in my form 6 try to in a prom. Nze nali siri willing gena naye omukazi yangamba nti if you're going with me this outfit is on me and it was worth sikuba the money was in above 500,000. Okay. We bought the suit but omzei nagamba 21 days so tuddayo ne suit dele wate chantuka sinaina ngama naye but yana omukazi yatali Let me go to him. What investment wali omukazi yali akutaddemu n'ogamba I think investment yantekamu nnyingi as ziri mu capacity gyasobola naye something that kyantekamu nempulira this year I think on my birthday nempulira ka surprise awo kati ekyo zijje ebitabo ne bijja soda wine yeah wadde waliwo ebya naye nga that one was big. yeah was Wow. wow. Wachali wange ono ama investment kigeyagamu omukazi yantekamu kintu west. Okay. I think challenge it was like a birthday gift. Wena muli ba birthday. Yeah, because they are campus. Meeting out government. Yeah, but bakungu kuno to. That's It was an Oxford. Dictionary. Kamba teka mbu visa munyonyi ticket Ngaba gashumba like gashumba we are Ricky man. yeah
nange so babinkolera bava mu byabagashumba ali mu Climax Man example eri wano. example eri wana ali mu Climax wamagwe ka girlfriend aba baby yakuteekamu ka investment kinga twagala omaliriza twagamba nti era siri amaanyi tonga sibenda yakuwa ekyapa ky'ettaka akugulira akamoto gawa era buwa bugatongo obwo Nakulako bali ku Queens ya kamera. no ya kamera ebintu ng'ebyo kubana ekyali waawo gye batabula eyo n'obwamamu. So I want to get it clear from you guys. So you think it should be double-sided? Yeah. Invest in me, invest in you. Maybe apart from the masculine. However, the masculinity guy was contradicting his what? His what? Opinion, because in the end he said that sometime back there is a chick that invested in him, bought a suit for him. After investing in her, a lot. You know, when you're not ready to do something, and someone wants you to do that something, there's supposed to be compromise between yes. So, yeah, why not be able to compromise? Because in Isagala again, I had my own issues. I think I want to go with you. So she had to put yali na okuteekawo buli offer nga sisobola gaana okitegeera Sente masculinity yagikwatako nti n'agikwagulako n'empuliyambwa because you can't deny a friend that kati omuntu nagamba do for me this ngolaba toyina kigaana akwadde amafuta akwadde buli kimu okitegeera nagamba do for me this nga he's a friend akusasudde nakusindika mu kifo nagamba do for me nga buli kimu akitaddewo. As you come to an end, I want to get your opinion about your last opinion about this topic. What do you think? Chile either way. Ndowooza nti no mukazi waba ayinamu nga yakwagala akuteekemu. Ate wanga tomwagala naye nga akuteekamu. Tomwagala naye nga akuteekamu kala kisinzira gy'oli ggwe. Oba akasente okaagala eat the money. Do what? Eat the money. Like as we come to the end, I think sija kwa ukana nyono ndowooza era funa size yo get on level jona sobolo kubeera nayo cause ojja kweteeka kuba high class nga ndowooza bebe. I still stand on my still nti omusajja masculinity is the way to go. Bwe munaasalawo ofuna zirevo zammwe bagamba omwavu alya kye bamuwadde ate omwavu anti atugamba obugaga bwongo okitegeera obugaga buli mugwe kati gwe bonaasalawo teri tosobola kuŋŋamba nti omubi omwavu agenda afuna omukazi omulungi because akanfune gwe nsobola nga bano okitegeera ogenda kusigala ng'olimu eyo bracket olina ofuna pushing factor. Kale nga tumaliriza just in 1 minute agambye nti omwavu alya kye bamuwadde naate era neerabira nti nantabuulirira wataasabala bwa bbomu ate bagamba basimana akyakuna mabbiri